Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Omulungi mukwano gwange atulaba enkyene ennungi ey'olwaleero. Nzikiriza nkwanirize nate ku programu yaffe ennungi ensulo y'enkya. Programu eno ogirabira ku lutimbe 3 ABN. Olutimbe lwaffe gaggadde. Programu eno ekigendererwa kyayo kukuteekateeka nakuzaamu maanyi ng'otandika olunaku luno olupya Mukama Katonda waffe lw'atuwadde. Omwanjuzi wo olwaleero mpitibwa omukadde Luwaga Samson nga mperereza mu kkanisa eya Seventh-day Adventist Church Mount Zion nga tuli ttabi erya Kampala Central Church. Nyamu kutwala mukisa guno kwaniriza ku programu yaffe ennungi bw'oba badde okyali walako ekiseera kyekyo osembere ate tugabanire wamu ekigambo kya Mukama Katonda waffe. Bw'oba ng'olina akasimu munno omutegeeze mu kamesegi nti nno programu etandise. Tugenda okwewombeeka tusabe Mukama Katonda waffe ajja atuyigirize enkya ya leero. Katonda waffe oli mulungi, oli mwesigwa. Tukwebaza kubanga otwagala, tukwebaza kubanga ofaayo gye tuli. Tukwebaza kubanga otukkiriza okulaba enkyene ennungi ey'olwaleero. Kaakano twagala okweteeka mu mikono gyo. Tugenda okubikkula ekigambo kyo ng'ekigendererwa kyaffe kuyiga oba kuwulira ng'oyogera gye tuli. Kyenva nkusaba nga nkwegayirira. Byonna ebigenda okwogerwa mu programu eno ey'olwaleero kabibeere ebyo ebiva ku ntebe y'okusaasira Taata. Onjigirize onsomese ne n'omulabi wange omuyigirize. Otuwe ekyokuyiga ekirungi, otuwe olunaku olulungi. Olunza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe eky'olwaleero kiriko omutwe ogugamba nti okukolera Katonda. Okukolera Katonda. Mu Luzungu yaguyise working for God. Nga twagala okulaba ng'Omukristaayo, ekisooka ng'Omukristaayo obuvunaanyizibwa bwange obusinga obukulu ku nsi eno kwe kukola emirimu gy'oyo Katonda wange. Era twagala okulaba tunaasobola tutya okukola emirimu gino n'okusaba Mukama atuluŋŋamye nga tufuluma enkyene ey'olwaleero. Mbeeyo n'ekigambo ne bwe kinaaba kimu ekizaamu amaanyi, ekigambo ekinaalokola owooluganda, ekigambo ekinaasitula owooluganda kye naayogera era kye naamutegeeza kuba buno bwe buvunaanyizibwa bwange ng'Omukristaayo. Tugenda kubikkula Bayibuli zaffe mu kitabo ekya Makko essuula ey'essuula e13. Tusome olunyiriri olwo olwa 34. Makko 13 olunyiriri 34. Agamba bw'ati. Makko 13:34. Ng'omuntu eyaleka ennyumba ye n'atambula mu nsi endala ng'awadde abaddu be obuyinza, buli muntu omulimu gwe, n'alagira omuggazi okutunula. Ng'omuntu eyaleka ennyumba ye n'atambula mu nsi endala ng'awadde abaddu be obuyinza, buli muntu omulimu gwe, n'alagira omuggazi atunule. Ffenna ng'Abakristaayo Katonda waffe alina omulimu gwe yatukwasa, buli omu kinnoomu. Gwe yakwasa nze guyinza okuba nga si gwe yakwasa ggwe, naye buli omu nnyini nnyumba yamulekera omulimu ogw'okukola.
buli muddu agamba yamuwa obuyinza. Kati olunyiri luno lwewuunyisa. Omuddu talina kuba na buyinza bwonna. Omuddu talina maanyi gonna. Omuddu talina kusalawo kwonna kwasobola kukola. Naye tulaba nnyini nnyumba ono agenda okutambula okugenda mu nsi endala. Agenda ku lugendo olulabika okuba oluwanvuko. Ayita abaddu buli omu n'amuwa omulimu gwe. Nannyini nnyumba eno takwata maneja n'agamba nti nno kaakati ono gwendeseewo nga akulembera ennyumba yange, gwendeseewo nga kalabalaba w'ennyumba yange. Aleka buli omu n'obuki n'obuyinza, aleka buli omu n'omulimu gwe, aleka buli omu n'obuvunaanyizibwa bwe wadde nga baddu. N'agamba omuggazi okutunula, omuggazi alabe buli omu nti akoze kyalina okukola ki, kyalina okukola. Mukama waffe ng'ali ku nsi kuno yafuna abayigirizwa. Mukama waffe ng'ali ku nsi kuno yafuna abagoberezi abataali batono, abaali abawerako. Era bwe yatuuka okuddayo ewa kitaawe n'atulekera obuyinza oba obuvunaanyizibwa. Omuzungu kyayita the Great Commission, kyetusanga mu kitabo ekya Matayo, ng'agamba mugende mu nsi zonna mukole ki? Mubuulire enjiri eri amawanga gonna nga mubabatiza mu linnya erya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, mubafuule abajulirwa. Obwo bwe buvunaanyizibwa Mukama waffe bwe yalekera buli omu kinnoomu ku ffe. Kati enjiri eno gy'atusindika okubuulira ebuulirwa mu ngeri ez'enjawulo. Ekigendererwa kye kimu, kulaba ng'ennyumba y'omukulu ono gy'alese atambudde agenze mu nsi endala, bw'alituukira okudda ennyumba ye agisanga ng'eri mu oda, oba ennyumba ye agisanga nga buli kintu kiringa bwe kirina okubeera. Nannyini nnyumba ono, era njagala okubajjukiza ku lugero olulala lwe tusoma mu Bayibuli muno, era yatambula n'aleka talanta, buli omu n'amulekera talanta nga bwe ziri. Wadde tabagambye nti nno mbasuubira okuzaaza mu talanta zino. Tulaba nnyini nnyumba oyo bwe yakomawo n'atandika okubuuza buli omu, nakuwa mmeka? Olinawo mmeka kati? Era bangi talanta zaabwe zaali zikoze eki? Zaali zikubisiddwamu, okuggyako omu eyali akutte talanta n'agiziika. Nnyini nnyumba atuwadde talanta buli omu ey'enjawulo. Bangi tuli mu kkanisa naye nga talanta tuzikoze eki? Tuziziise. Tuli mu kkanisa naye nga talanta tuzituddeko, tetuzikozesezza. Bannaffe abalala abasaasidde ne basobola okukozesa talanta zaabwe, ne basobola okuzaaza mu talanta zaabwe, ne basobola okuzimba ettaffaali ku nkulaakulana y'ekkanisa. Naye ggwe talanta yo ogikozesezza ki? Obuyinza n'omulimu gwe yakukwasa okukola ng'agenda mu lugendo oluwanvu ogukozesezza? Bw'alidda oli mulaga ki? Njagala okwogera eri omuzadde, njagala okwogera eri omuntu alina obuvunaanyizibwa ku bantu abalala, ne bw'oba nga si ggwe muzadde waabwe. Katonda akukwasizza obuvunaanyizibwa mu maka gano. Akwasizza obuvunaanyizibwa mu nnyumba eno, si buvunaanyizibwa bwa kubaliisa mmere bwokka na kubafunira waakwebaka na kubateerako masannyalaze, naye obuvunaanyizibwa obukulu obukwasiddwa bwe buvunaanyizibwa obw'okulaba nti buli muntu yenna ali wansi w'ennyumba yo agenda kutuuka mu bwakabaka bwa Katonda. Obuvunaanyizibwa obwo obukoze obukutte otya? Bangi ku ffe tulina emirimu gye tukola, twekolera gyaffe, self-employed. Olina abakozi 2, 3, 4, 5. Obwo buvunaanyizibwa Katonda bwakwasizza. Obuvunaanyizibwa obwo
obutuukiriza otya? Abakozi bo bamanyi oba bategeera nti ffe mukama waffe mu Kristaayo mu Advent ku Sabbiiti tetukola? Bakitegeera oba bagamba bugambi munaffe mukama waffe yagamba tetukola ku ddi? Obuulidde abantu bo bano abakozi bo b'okozesa? Obalaze Kristo, obasembezza eri Kristo? Kubanga nyini nnyumba ye bw'akomawo agenda kukugamba obuvunaanyizibwa bwe nakola ki. Abasumba, abakadde b'amakanisa, abakulembeze mu makanisa, tututte obuvunaanyizibwa bwaffe, omulimu gwe yatukwasa tugukoze. Kubanga bw'anadda buli omu agenda kwanjula engeri gy'akozeemu omulimu ogwamukwasibwa. Ogenda ku kkanisa n'osanga kkanisa erina abadinkoni 10, badinkoni 2, badinkoni 3, ekkanisa ennene. Naye nga abadinkoni 2 bokka be bakola ki? Be bakola obuvunaanyizibwa bw'obudinkoni. N'osanga abakadde ng'abakadde 2-3 be beetiso emirimu gy'ekkanisa, abalala bazinze mikono. Obuvunaanyizibwa Katonda waffe bw'atuwadde tubukozesezza. Olugero lubuulirwa olw'omuvubuka Jason. Jason yayagala nnyo enjiri ey'ebitabo bye tuyita Colporter Ministry. Naye Jason ono nga yeetya tali very open, nga inamu okwetya, ate nga buli bwe bagenda wabweru mu kubuulira okw'ebitabo, obuweereza obw'ebitabo, bagenda okudda ku ssomero bakone bagamba nze nno natunzeyo ebitabo 2, nze natunzeyo ebitabo 5, nze nakoze bwe nti. Ne Jason buli kiseera nga talina ripooti gy'asobola kukola ki? Talina ripooti gy'asobola kuwa. Si nti yali tayagala, kubanga Jason yali muntu akkiririza mu bubaka obuli mu bitabo byaffe, era ng'omulimu guno ayagala nnyo okugukola. Naye lumu batugamba Jason yakeera ku makya n'akwata ensawo ye n'agenda n'afuluma n'akonkona ku luggi luno nga tebakola ki? Tebaggulayo, tewali na kanyego. N'akonkona ku luggi omulundi ogwokubiri era nga teri kanyego. N'akonkona n'agamba ngezeeko omulundi omulala gumu, n'akonkona ne walwawo okubaayo akanyego. Naye Jason aba akyuka agende ku nnyumba endala, omukyala munda n'ayita n'agamba, ani oyo ali ku luggi? Olina engeri gy'oyagala nkuyambemu? Olina kye weetaaga? Bw'atyo Jason ne yeeyanjulira omukyala. Omukyala agamba Jason nti nno nze gw'olaba mpita mu mbeera etali nnungi, obulamu tebweyagaza n'akatono, naye onsanze n'akafukamira ku maviivi gange nga nsaba Katonda annyambe ampeereze omuntu asobola okunnyamba okuyiga ekigambo kye. Eyo y'essaala y'omukyala. Mbadde ku maviivi gange nga nsaba Katonda annyambe ampeereze omuntu asobola okunjigiriza okukola ki? Olaba omukisa Jason gw'alina? Kubanga yakeera n'afuluma okuva mu nnyumba ye n'agenda okutuukiriza omulimu nnyini nnyumba gwe yamuwa. Atuuka mu kifo nga omuntu ono Katonda gwamusindiseeko ali mu bwetaavu bw'ekyo Jason kyalina mu kiseera ekyo. Katonda waffe ateekawo amakubo, tatutumye kukola mulimu gwe nga tatuwadde busobozi, tatu empowerinze kukola mulimu ogwo. Era Katonda yateerawo Jason ekkubo. Jason n'atuuka ku nnyumba y'omukyalo ono
era olugero lugamba nti Yesu n'amutunza ebitabo byonna bye yalina ebikwata ku Bayibuli n'abimutunza. Era olwavaawo ne batandika okukola ki? Ne batandika okuyiga Bayibuli bonna, Jason n'omukyalo ono. Kikyenjagala okulaga owooluganda, Katonda takuyise mu nnyumba ye lwa bwereere. Katonda alina ensonga lwaki buli omu kinnoomu ku ffe amuyise okuyingira ennyumba eno ey'okukkiriza. Tatuyise kutuula, tatuyise kubugumya ntebe, tatuyise kukeera ku sabbiiti kwambala bulungi ne tugenda kukola ki? Ne tugenda ku makanisa. Katonda atuyise okujja okukola omulimu buli omu. Katonda ffenna atuwadde obuyinza mu mirimu gyaffe. Tulina ababuulizi, tulina abayimbi, tulina abalambula abalwadde. Ng'ogwo gw'omulimu Katonda gwe yakola ki? Gwe yakukwasa. Tulina kati ennaku zino tulina media ministry eri very powerful. Emikutu gyaffe gyonna gye tulina kati ne guno kwe tuli okwogerera, Katonda alina baayise nga ye obuvunaanyizibwa bwe togenda mulabako maaso ga kituuti, naye ng'ate atadde feesi zaffe bangi, atadde obubaka bwa Katonda eri abantu bangi okusobola okukola ki? Okuwulira, okuyita mu tekinologi. Ng'ogwo gwe mulimu Katonda gwakoze eki? Gwamukwasizza. Tosobola kubeera Mukristaayo n'ogamba nti Katonda talina mulimu gwakoze eki? Gwakwasizza. Naye omulimu ogwo ogukoze. Omulimu ogwo ngukoze. Tugenda ku mirimu olwaleero, naye abantu baffe be tukola nabo basobola okulaba enjawulo wakati waffe n'omulala. Abantu abo basobola okugamba nti olwagundi mpeweddeko ku kindi ku mutima. Kubanga ekyo Katonda kyatuyitidde okukola ki? Okukola. Toggwamu maanyi otuuke n'okuziyizibwa okukola omulimu gw'olina okukola. Bangi tuweddemu amaanyi olw'ebizibu eby'ensi, ensi n'emitawaana gyayo biyitiridde, n'otuuka ku kisenge n'oggwamu amaanyi. Naye atugamba nti tuleme kuggwamu maanyi okutuuka ku ssa eritulemesa n'okukola omulimu gw'olina okukola ki? Kubanga yennyini nnyumba bw'alidda tayagala kumanya byannaweddemu amaanyi, ayagala okumanya omulimu gwe nakukwasa wagukola. Nga bwe twayize eggulo n'ennaku eziyise, tulina okwambala ekyambalo kya Katonda, kubanga mu kyambalo ekyo mwe mugenda okuva amaanyi agagenda okutusobozesa okukola omulimu gwe yatukwasa okukola ki? Gwe yatukwasa okukola, omulimu gwe yatutuma okukola. Saagala tuggwemu maanyi, saagala tuggwemu ssuubi, kubanga ye ali ku lwaffe. Okuweereza Katonda oba okutuukiriza obuvunaanyizibwa Katonda bw'atukwasizza tekiri ku tuli bameka, tuli bangi ki, tulina ssente mmeka oba nina ssente mmeka. Kiri ku kwewaayo kwagala kukola omulimu gwa Katonda. Bw'oggulawo Bayibuli yo mu kitabo eky'Abassekabaka ekisooka, essuula ey'e18 mwe tusanga olugero olwa Nabbi Eriya ne bakabona ba Baali, the prophets of Baal. Naye njagadde tusomeko ennyiriri nga 2 wakati awo, ndowooza olunyiriri olwabiri n'ennyiriri ntono, olunyiriri katusome olunyiriri olwabiri mu 2 olw'embeera y'obudde. Bassekabaka ekisooka 18:22 agamba nti awo Eriya n'agamba abantu nti nze nzekka nze nsigaddewo nnabbi wa Mukama, naye bannabbi Baabali bali abasajja 450. Nze nzekka akoze eki? Asigaddewo nga nnabbi wa Mukama. Bannabbi Baabali bali 450. Of course bali be bannabbi ba Sitaani, bannabbi ab'obulimba. 450 ku nnabbi ani? Omu owa Mukama. Nekyo tekyagaana Eriya kukola ki?
kukola mulimu gwe nnyini nnyumba gwe yali amutumye. Era olugero olwo bw'olusoma paka gye luggweera tulaba Eriya ng'awaayo ekiweebwayo ne bannabbi ba Baali nga bawaayo ekiweebwayo. Katonda waffe ekiweebwayo kye yasiima era kye yawa omukisa kyekiweebwayo ekya nnabbi omu. Ekiweebwayo eky'abakabona 450 tulaba nti Katonda teyakola ki. Naye ate mujjuke mu lugero luno bw'onaatwala obudde obusoma essuula eyo 18 yo n'ogenda kulaba nti waaliwo ne bannabbi ba Isirayiri abalala era nga bajja ku lusozi naye ne bagaana okuyimirira ku ludda lwani? Ku ludda lwa Eriya. Osobola n'abakadde mu kkanisa n'abasumba n'abakristaayo bw'obadde otunuulidde ng'omanyi nti abo bensibiddeko olukoba ne beegaana okukkiriza ne batafaayo kukola mulimu gwe balina kukola. Ekyo tekikulobera owooluganda gwe ng'omuntu okukola ky'olina okukola ekikugwanidde okukola, kubanga nnyini nnyumba bw'anajja tagenda kubuuza mwakola kino oba temwakikola, agenda kubuuza wakikola oba tewakikola. Gwe nga omuntu kinnoomu. Kyenva nvuddeyo enkyene ennungi ey'olwaleero okutuzaamu amaanyi n'okutukoowoola. Emirundi mingi tuwulira nga tetusaanidde mu maaso ga Katonda, tuwulira nga tugenze wala nnyo okuva ne Katonda, tuwulira nga tetusobola na kukwata Bayibuli eno kwogera ku linnya lye. Naye eyo nkola ya mubi era nkola ya bulimba. Enkola ya Katonda eri nti nakuwa obuyinza, eri nti nakuwa obuvunaanyizibwa, nakuwa omulimu gw'olina okukola. Katudduko olugendo olwo, katukole emirimu gye yatuteekerateekera okukola. Buli omu bw'anaakola kyateekeddwa okukola, olwo ekkanisa ya Mukama egenda mu maaso. Soko kwe kusaba kwange gy'oli gye ndi enkyene ennungi ey'olwaleero. Nolwa nga tutambula okuyita mu lunaku luno olwaleero, emabega w'obwongo bwaffe katubeere n'ekyo nti tukoze omulimu gw'oyo gwe yatutuma okukola, era tunaasobola okubeera accountable at the end of the day nti taata kye wantuma okukola nkituukirizza. Okwe kusaba kwange gy'oli gye ndi enkyene ennungi ey'olwaleero. Kale katwebaze. Omulungi atwagala Kitaffe, tukwebaza olw'enkyene ennungi gy'otuwadde, tukwebaza olw'ekigambo ky'otuwadde. Ffenna buli omu kinnoomu olina obuvunaanyizibwa, olina omulimu gwe watuwa okukola. Okusaba kwange taata gye ndi n'eri muganda wange andaba, ffenna ekisooka osobole okutulaga ekyo kye watuyitira okukola mu kkanisa eno. Taata otuwe amaanyi, otuwe obuvumu okufuluma okukola omulimu ogwo ng'obudde bukyali misana, kubanga bujja kuziba nga tewali kye tukyayinza kukola. Kaakano nkusaba otuwe olunaku olulungi, otukulembere, ekisa kyo n'okwagalako emikisa gyo gibeerere gye tuli. Emikono gyaffe ogiwe omukisa okuyita mu lunaku luno olwaleero. Ate okubanga kwe kusima ku taata otusisinkanye enkya ey'enkya okusobola okuddamu okuyiga okuva mu kigambo kyo, tulowooza bwa Yesu Kristo omulokozi waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.